Ng'ebulamba lw'empaka z'omupiira gw'abaguzannyira wakeeza CHAN okutuuka, Uganda efulumiza enteekateeka y'enjawulo egenda okugobererwa ng'ekyazizza abazannyi b'ensi endala ezigenda okuvuganya mu mpaka zino. Empaka zino zigenda kutandika ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogujja nga za kutegekebwa mu nsi ssatu okuli Uganda, Kenya ne Tanzania. Nga wiiki ejja tujja kuba tulaba ttiimu nga zitandika okujja agenda okuba nga atandika ennaku z'omwezi bbiri naye ate nga ffe Uganda tugulawo ne Algeria ennaku z'omwezi 4 ku ssaawa 2 ez'akawungeezi omwezi ogw'omunaana. Kati okweteekateekera empaka zino omukulembeze w'eggwanga olunaku olw'enkya agenda kuzitongozza ku kisaawe Kololo. Omukolo guno gutandika enkya ssaawa 9 era nga tusuubira nti nno gujja tuweera ddala ekifaananyi n'ebbugumu naddala nga omukulembeze w'eggwanga naye amaze okukkiriza. Waliwo ebigenda okukyusibwa ng'empaka zino zitandise naddala eby'entambula okusobola okwewala akalippagano k'ebidduka. We shall do all our best to ensure that we come up with a transport plan that does not inconvenience the public. But also, Namboole being limited in terms of parking space and you're having a tournament for 1 month, we may not be able to allow everyone to drive in. So we shall also be relying a lot on the mass transport system, the train, buses, etc., and drop-off points that are at a certain distance away from the stadium. Waliwo n'okubuzaabuzibwa okubadde ku bbeeyi ya tiketi ezigenda okulaba omupiira guno. So for me, I'm very hopeful. All of you here can afford it. I'll not preempt what CAF is supposed to release anytime this week, but it's still very low. And also for tier 3, the VVIPs, it's unbelievable. But the principle is tickets should be affordable to lowest person in society. Ebitongole by'amawulire binayagala okulaga omupiira guno birina okuyita mu kitongole ekifuga omupiira ku ssemazinga wa Africa, CAF. There is a folder where you find the content of the day's match highlights and also some pictures to help you run your social media or even your publications. Bannamawulire nabo balungamiziddwa ku ngeri gye bagenda okukolamu omulimu gwabwe. It is only accessed by those journalists, photographers and reporters that have been accredited by CAF. You cannot carry your video cameras inside the stadium and start recording any activity inside the stadium. Even your phone inside the stadium, you cannot use it to take videos, and then the worst, I think, behavior in the mixed zone. You've seen a star player, Andrew Mangusha, and you want to do a selfie. If anyone who is there, because they expect you to be working, not taking selfies, please desist from crossing to areas where your accreditation tag does not grant you that access. Ensi 19 ze zisuubira okwetaba mu mpaka zino. Jennifer Kabale, agaffe eyo ku Spark TV.